anna malahu akhlada. Baga nti wailun likulli humazatin lumaza, obubi obungi lubeera eri olugambo omugeyi. Alladhi jamaa maala wa addada, akuŋŋaanya emaali n'agiteeka emiteeko, n'ateeka mu banka obutitimbe bw'ensimbi. Naye lwaki abuteekayo? Yahsabu anna maalahu akhlada, alowooza nti ensimbi ezo zakuŋŋaanya zakumukola kiki? Zakumuwangaaza bambi. Ajja kuwangaala nnyo kuba alina kiki? Alina ssente. Ebyo byonna bya buki? Ebyo byonna bya buki banange? Okwo okwesiima bakuyita kwakiyita muki? Kwakiyita muki? Waliyo omulala yazifuna ensimbi wano, katumwogero katono tugende ku kirala. Agamba nti waliwo abalowooza nti sente ziri muki? Mu bifo, kubeera na babuyinza balina ebifo, ye amiri, ye imamu, ye kazi, ye oba mbitegeera bulungi. N'agamba nti agamba nti nabyo byappa. Bw'omala okubeera omukulembeze kyeki ogenda okuddiira ekirala? Kubiri kubeerako ekimu, imma okubeerako n'ofa oba obukukola kiki? Obukujjako liba bukujjako. Kiki ekyo ekyenjawulo? Kiba kiserugaana ekyenjawulo? Kubibiri ekyokusatu kiba ki? Kyeyavudde agamba atya, lamma hadara alwafatu Harun ar-Rashid. Waliwo omukulembeze bamuyitanga Harun ar-Rashid, yali khalifa wa kutaano. Yali khalifa wa kumeka? Webakubuuzanga khalifa wa kutaano bamuyitanga Haruna ki? Harun ar-Rashid. Oyo yali mukulembeze w'amaanyi ennyo. Naye lamma hadarat alwafa, okufa bwe kwamutuukako alwadde obulwadde bumuluma, embeera emutabukidde, amara man hawla, qala liman hawlahu, yalagira oba yagamba bonna abaali bamwetoolodde, ihmiluni ila qabri anduru ilayhi, muntwale eri entaana yange ngitunuleko. Babaziikanga mulimbo, entaana zibeera nsime, abaziseeko mulimbo mubimanyi. Entaana zibeera nti? Zibeera nsime gye ziri, ogenda bugenzi n'ojja n'ogamba nti banteekere wano, muno bamuteeke wano, n'ebifaanako ebityo. Naye fahamaluuhu, ne bamutwala. Falamma ra'aahu wa nadara ila liqihi, bwe yamala okutunula ku ntaana eri, n'atunula nakali ke bayita mwanaani, n'alaba obufunda bwako, obutono bwako. Baka wa ala bukaa'uhu, yakaaba eddoboozi ne ligenda wala nnyo ng'akaaba. Waqaala, n'agamba, n'asoma etteeka ly'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala, ma aghna anni maaliya halaka anni sultaani. Akaaba ayogera bino ebigambo, suratul Alhaqa, ma aghna anni maaliya, ensimbi zange tezingasizza. Teri mukulembeze abeera mwavu, siwe guli? Era muli mukulembeze kyasookerako kwata finance, okunyweza obuki? Mbu okwata finance, mbu bye binyweza obuki? Obukulembeze. Akawunti zonna ng'azinyweza. Naye ono tiyasookera kukaaba, yaga nti ma aghna anni maaliya, ensimbi zange tezinkoze eki? Tezingasizza. Daba ekyokubiri kyeyazzaako yagamba halaka anni sultaaniya, ekyokubiri obukulembeze bwe tulwanira. Tulifa tetukulembeddeeko, naye senga mubuuza ku babirina olwaleero abakulembera, obuzibu bakola batya?
bwe batandika okumakya bikunyonnyola toyegomba bijjamu, toyegomba seruganda. naye abatabimanyi enkya n'eggulo balwana babeere nga bakola batya, bebajja mu bukulembeze. naye wallahi si biki, si byangu. halaka anni sultaniya, obukulembeze benalwanira nfune bunzikiriza buzikiriza, sina kyenfunyemu. thumma qal, bwamala okukabira ebyo n'agamba ya man la yazula mulka irham man qad zala mulka. owange Allah nanyini bukulembeze obutaggwawo, saasira nanyini bukulembeze gwe bukoze eki, gwe buweddeko. abadde afuga abantu olwayo takyafuga. ntera kutunula mmotoka zino bannaffe ze batambuliramu ez'obugombe, nosaasira nnyo obukulembeze gwe buvuddeko nga tewakyali amuviira. mabegaka waliwo nali ŋŋendako mu Kampala ne wabeerawo generali gwe twasanga nkubo ng'agamba nange abagiraagira mu njira ekitu kidogo mbatwaleko. nali ŋŋenda kusoma nenga nti ate wano nzeererawo nensasula. nemugaa nti naye tunatuuka mudde nagayiseeko badde ki kasanteekamu ate walwasigala mu kkubo nensasula. olwayingira mu kkubo omwana n'ateekamu n'asuula. mubitegeera ebyo, mubitegeera omwana n'asimbula. yena okutuuka mu kirasi nga banange bonna tebanokonaga nti leero senfuka wayiseewa, aga nti mpise ne generali. saasira oyo abadde atambula mu mbeera ezifaanana bwe zito nga bukedde enkya ku makya tewakyali amuviira. mu bita byangu ebyo wanjimudde mu byangu ebyo akhi, si biki, si byangu. kati Harun al-Rashid mukulembeze wa Busiraamu agamba nti ya man la yazula mulka, ayi Allah gwe obukulembeze bwe obutaggwawo, irham man qad zala mulka, saasira gwe bukoze eki, gwe buweddeko. twakyali amugira, twakyali amukola atya, tewali akumanyi. obwo bwe bayita obuntu. leero obwo bwe olina kyolina nja tojja kuba nakyo. ebyo bwe tunaabimanya bijja tuyamba nnyo okutambula ne bannaffe buki bulungi. olaba otya senga bukeera ku makya ng'obadde naye nga abanno balisa kakanja, bukedde nja ku makya bagamba ndi please down. aha, tebakuliisa akakanja nawe era kyalina gwogambako. ntegereka ab'ebitiibwa, fa aina saada ya saada, fa aina saadata ya saada. abanga okwesiima kuli luddawa kwebyo bye mulaba bitwakalabako, okwesiima kuli luddawa mwe mukulabyewaawo, waliwo ekuli tiwanabeerawo. n'agenda nti ashuhura, okwatiikirira. waliwo abaagala okukola kutya nakwo kutwogera katono nga batugenda mu maaso. yaqulu ba'd salaf, abasalafu abatukulembera mu ddiini eno Busiraamu abalongoofu bwe baboogera ku by'okwatiikirira nga gwe byonoonya bakyogerako ki, bagamba man ahabba shuhura la yuflihu abadan. man ahabba shuhura la yuflihu abadan. ani yebasaawo wengine okubuuza ebibuuzo bino nga tamanyi. seruganda kyusa ekifo oyongere wali maaso, oyongere saidi eno nga wutanza obyokwebaga. man ahabba shuhura la yuflihu abadan. yenna ayagala okwatiikirira tagenda kwesiima oluki olubeerera. ng'ekikulwanyisa oyagala oyatiikirire naawe bakumanye, togenda kwesiima olubeerera, bigenda kwonoonekera buki bwonoonekezi. ekyo beera nga okimanya. bebibeera nga ebyo bitebifaanana. aina saada
okwesiima kuli luddawa amazima gali mu nsonga esatu zetwogedde emaali okwatiikirira n'ebifo tewali kwekola kiki tuli fena banange tewali kwekola kiki aina saadatu lhaqiqiya kyebayita kwesiima okwannama ddala kuli luddawa kuli wano gwetuba tugenda otutegeere agamba nti wahiya saadatun kwe kwesiima allati yaishu linsanu biha fi dhilli isilamihi okwesiima okwannama ddala kwekwo omuntu kwawangaaliramu ng'ali wansi wa kisiikirize kya ddiini ye gye bayita buki ya ddiini ye gye bayita buki nekkuba eritutuusaayo lye lino oyala kubeera mu kwesiima ng'oli wansi wa kisiikirize kya ddiini y'obusiraamu ekkuba eritutuusaayo lye lirwa lye lino tujabulejabulemu tusobola okugaziwa nnyo naye njagala okugutuusa ku nkomerero insha allahu taala allah bwali batuwadde akaseera akalala tulitandika ate okugaziya ekiki ekisengakaawo ekkuba erisookera ddala al imaanu walamalu salih al imaanu walamalu salih obukkiriza n'okukola emirimu emiki ntuufu si mirungi emirimu emitu abange si buli mulimu nti gubeera si buli mulimu mulungi nti gubeera mutu gyegire egitali mituufu naye nga baana batugujirira kukola guti naye nga si mutuufu ntegereka bulungi allah bali batuwadde era natutulugaziwa falimanu idha dakhala alqalbu infasaha wansharaha abanga obukkiriza senga buyingira mu mutima gw'omuntu ekifuba kye kikola kitya kyanjulukuka ekifuba kikola kitya kyanjulukuka nga buli kibamugamba nti obwo busiraamu ti busiraamu samuu wataa samuu kuteeka mu nkola obwo si busiraamu samuu wataa nakola atya abange mukimanyi nti okukola kusinza allah n'okuleka kusinza ani mukimanyi ekyo buli oleka allah kyatakulagira oba omukoze eki ate buli okola allah kyakulagira oba omukoze eki oba osinziza bitegereka banange allah kyava atugamba nti walladhina amanu wa amilu salihati wa amanu bima nuzila ala muhammad wa huwa alhaqu min rabbihim kaffara anhum sayiatihim wa aslaha balahum suratu muhammad aya yakubiri aga nti walladhina amanu n'abo abakkiriza wa amilu salihati bakola emirimu emiki wa amanu bima nuzila ala muhammadin ne bakkiriza ne bakola ebya alladhina amanu wa amilu salihati abakkiriza ne bakola emirimu emituufu wa amanu bima nuzila ala muhammadin era ne bakkiriza ne bakola ebibakka ku nabbi wa muhammadi wa huwa alhaqu min rabbihim nga tege mazima okuva eri omulezi waabwe ani kaffara anhum sayiatihim allah yabasonyiwa ebiki ebiso byabwe wa aslaha balahum nalongoosa n'embeera zaabwe amakulu ne beekola kiki ne beesiima tuli fenna ne beekola batya ne beesiima ntegeka bulungi baseruganda wensukidde wano ono sekataja abadde wano mukodomi wange ate abo mba nina mwenyina kyara wange omukulu mwenyina wa sekataja ono mama uwais abammanyi bano bammanyi ate alina ku kigambo kyayogera ekyokusiima bannange allah tabaraka wataala byatuwadde naye hadithi ya said al-ghifari radiyallahu taala anhu yagamba nti awswani khalili yanamira mukwano gwange bikhisali alkhair embeera ez'ebirungi amukulu yamulamira embeera zani nyingi naye mu bigambo byamunamira njagala mu kimu kyokka wa alla
wa alla andura neme kutunula ila man huwa fawqi bandi wachi neme kutunulira bandi wachi wa an andura ila man huwa duni tunulie bali wachi seruganda buli kakutana olutandika kutunulira bevuga nga goli kagali ogudde seruganda tuyinza kwebaza Allah subhanahu wa ta'ala nze imamu nakasaza abantu emirundi emyaka emekali ndi ku kagali baseruganda ba imamu gye bali ku kyalo nga talina na kagali atambuza biki ate nga atambula mayiru kati Allah baba akuwadde akagali ko seruganda siima bw'onoomala okusiima ekyo Allah ajja kukola atya warda bima kasama Allahu lak takun aghna an-nas mu hadithi endala Mubaka sallallahu alaihi wasallam atugamba siima Allah kyakukoze eki kyakuwadde takun aghna an-nas ojja kubeera mugagga asinga abantu bonna leka kutunulira bakusinga tunulira bali luddawa tunulira bali luddawa abagendako mu Kampala ku makyanga mukedde ogendayo utunulanga nnyo nakaseraawo waliwo abaddu bwemulaba ababeera mu biveera nga beezinze bati uno mwali mu kibala maatiro bbalabu ennakaseraawo okukatalaawo mu biveera nga beezinze bali mu bokisi mulowooza n'okulowooza nti balalu naye tebabalimbanga baddu baki niye anoonya waasu atakola atya gw'oli mukazigo kamu okaaba k'osobola n'okusasula tosiima Allah kyakuwadde olaba nga kiki kitono tolina waliwo abasula ku street abangi waliwo abasula emulago nawangalako emulago awo nga ngendayo olumusi buli lunaku nga ninayo omulwadde wange naye osanga abantu bafuluma n'olowooza nti bonna balwadde nga balaba mwana atu obuziba neyefuula omulwadde najja n'agwa mu lubala awo bwe bucya ku makya n'akwata ebintu bye n'afuluma n'agenda n'anoonya 10 bwe buziba ekiro n'akomawo n'afuna waagwa anoonya wasula abalala beefuula bazzi ba misango tebaagala kuva luzira mu makomera kubanga aba afunye wanaasula ekyokubiri afuna n'ekyokukola ki ne babeera eyo gwe Allah akuwadde olinawo osula aye tosobola kusiima Suratu Ibrahim Allah tugamba atya wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi la shadid abange mujjukire owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala yakirangirira misana la in shakartum bwe munanneebaza la azidannakum nja kubakola kiki nja kubongera wa la in kafartum naye unaabeera mu kuwakanya obuwakanya bye mbawadde buli seera oli mu kutoma inna adhabi la shadid nja kubabonereza buki nekyo olina akikukola ekiki akikuja anti tosiima abange tusiime buli lwosiima Allah akukola atya akongera akabolero akokubiri iqamu ssala kuyimirizaawo ki fa salatu qurratu ayunu almuminin abange kyebayita swala muyitiriza okusaala kyebayita swala kyekikkakkanya amaaso g'omuki g'omukkiriza kikkakkanya amaaso g'omuki g'omukkiriza kyodolabanga omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam bwe yabeeranga n'embeera emukaluubiridde yagambanga Bilal mpozi yakolanga mulimu ki yali mwazinyi wa mbaka Muhammadi yagambanga nti arihna bisola ya Bilal arihna bisola ya Bilal tuwummuze n'essola amakulu omuntu bw'agenda mu ssola aba agenze kuwummula kubanga olwo sahaba omu gwe baafumitira baali mu lutalo olumu ne bamufumita akasaale bamukuba akasaale ako nga baagala okukamugjamu ne nga kamuluma nnyo n'abaga nti intadhiru abange mugumiikirize idha ana bisola bwe munaalaba nga nnyingidde muki mu sola mujje mukakonkole ki esola kuwummula abange gwogisaala otya eswala ogisaala otya mubimu ku bikulu bye nadde nsuubira okwogerako nadde njagala nnyo okwogera ne ku swala nga nina
ebitundu ebyenjawulo byenjaga kwogereko benkakasa obulungi nti bangi tubikolamu enki ensobi naye obudde tobusobozesezza amazima gali nti nina ate we banninza owalala olw'omukolo ate omuki omulala tulinako obuvunanyizibwa obeera nga olimu ku bukulembeze emikolo obuvunanyizibwa bubeera buki bungi amazima nti nina ate we banninze ate nga nteera nze mukulu waki nze mukulu waawo nadde nsuubira okubeera nga eddalasa eno nze nina ogimmaliriza nze ojja okusembayo naye kusinza ku buvunanyizibwa ate nenzikanya ne bannange nti mubeereewo nze nkole kiki so bannange eswala eyo nkulu era bwetugenda mu maaso aga nti wa ausa nabi sallallahu alaihi wasallam man ishtaka batanahu qaila omubaka sallallahu alaihi wasallam olwo sahaba yajja mu maaso ge n'amugamba nti ya rasulallah albatan oluki olubuto lunnuma olubuto lundi bubi olubuto lundi bubi lunnuma daba omubaka byamugamba sallallahu alaihi wasallam yamugamba nti salli fa inna fi salati shifaun genda osaale subhanallah ahadha maqul bitegerekeko ebyo swala nti ddagala naye bino abyogera ye saaba dokita teri dokita amukola atya okumanya esaba dokita olaba nti yasooka okuvumbula enswera sallallahu alaihi wasallama nti eriko eddagala abazungu bambi bakajja babitegeere so omubaka sallallahu alaihi wasallam yatugamba dda emyaka 240 kati mu mukaaga yaga nti idha waqa'a dhubabu fi sharabi ahadikum senga enswera egwa mu kyokunywa ki abakyala mbiwulire bino abange senga enswera egwa mu kyokunywa ky'omu mummwe falyakmisuhu thalatha ajinyekamo emirundi emeka gwe ng'oli mukyafu enswera bwetukimanyiseka nti zibeera eri manju era zigerererere saaba dokita omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam yabyogera wahuwa asdaqu sadiqin naye tewali amusinga kwogera maki yagamba enswera bwegwamu ginyike mu kyokunywa ekyo emirundi emeka lwaki kubanga ekiwawaatiro ekimu kiriko eddagala ate ekiwawaatiro ekyokubiri koliko ki kuliko obutwa muddeyo olwaleero mwetegereze ekigambo kino leo tugenda otunuulira enswera ani yali asanze enswera oba abaali bakitunudde ani yali asanze enswera ng'esoosezaayo omutwe mbuulira enswera bweba egwamu esulamu kiki kiwawaatiro naye omubaka ti yatugamba nti ekyaddyo oba ekyakkono esoosamu kiki kati oyinza okugijjamu ng'ekiwawaatiro bw'ojjamu obujja bwoti n'oyiwako nga bw'okola eyinza okuba nga ekiwawaatiro eky'obutwa kyeyakoze eki gwe ng'onywa olaba bw'ogenda okulwala endwadde z'otamanyi so bw'onnyikamu eddagala eri obutwa obuli kuli ate ekiwawaatiro ekirala kiriko eddagala eri bwekola kiki ekibukola kiki bannange tubuyiriwo ffenna ekibukola kiki oyinza okwekaya nga gwe seruganda obulwadde obukuluma ate bwe buli kuki kukiwawaatiro ky'enswera nga okunywako obuugi buno oba kakyayi kano oba akatunda kano kyekigenda okukola ki okuwonya obulwadde obukola kiki abakyala bayiwako buyiira mulimu obulwadde nyikamu emirundi 3 bino abyogerayo mbaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam eyogerako n'agamba ana sayyidi ibn adam abange gwe mulaba nze muhammadi nze kabaka w'abaana adamu wala fakhra si byakwewaana yatusinga ye kabaka w'abaana adamu teka bulungi ebimu ebiraga nti ye kabaka ddala mu butuufu alina enkizo wa awwalu man yuksa yauma alqiyama tugenda kuzuukira nga tuli bwereere ffenna si bwe kiri tuwolanga mbaka Aisha radiyallahu ta'ala anha mbaka sallallahu alaihi wasallam amalo okwogera n'agamba nti tugenda kuzuukira nga tuli bukunya n'agamba nti
Aisha yagamba nti nange mama w'abakkiriza nga ndi bukunya, mama w'abakkiriza ndi bukunya nti mukitwale nti nazaala ne sazaala, nazaala ne kiki ne sazaala, omwana w'obuwala ne kitaawe, byonna byonna bigattegataawo, nga buli muntu ali mu mugongo gwa munne oba ali mu maaso ga munne ayimiridde bukunya, naye nga tewali ayinza kutwala budde kwetegereza kulaba nti owange omusajja oba omukyala teri. Lwaki? Maka sallallahu alaihi wasallam agamba mukyala wa Aisha radhiyallahu ta'ala anha, amugamba nti al amru ashaddu ya Aisha, Aisha byoyogerako byakusaaga, embeera genda kubeera nzibu nnyo. Watala qawluhu, kwe kusoma etteeka ly'okiba Allah subhanahu wa ta'ala erigamba litya tatema tteeka ki abange munyambeko, yasoma tteeka ki? Yasoma tteeka ki eriraga nti embeera egenda kubeera nzibu? Yaga nti likulli mri'in minhum yawma idhin sha'nu yughnihi. Sura ki eyo mpozi? Suratu barakallahu fik. Tteeka lyasoma Omubaka sallallahu alaihi wasallam ayisomera mukyala we Aisha, aga nti likulli mri'in minhum, owange mukyala wange Aisha njagala okimanye, likulli mri'in minhum, buli muntu ku lunaku olwo, likulli mri'in minhum yawma idhin sha'nu, agenda kubeera mu mbeera nga ye bwogo, nga tayagala kumanya bwe wakula, tayagala kumanya bwe ofaanana, tayagala kumanya. Okitegedde? Nga tuli bukunya kati mu mbeera ezo ez'okubeera obuki obukunya bwe tutyo, nadde nina kyenjagala okujjusa ekindeese eyo kibadde ki ekindeese eyo munyambeko ki mugoberera anje amukoze ki kabaka nange maama w'abakkiriza ndibeera bwentyo. Barakallahu fik. Amugamba nti ye buli muntu agenda kubeera mu mbeera ziki. Kyembadde kyenjagala okulaga titugenda kuzuukira tuli buki bukunya. Kakati mu byo kyembadde njagalamu nti kabaka w'abaana Adamu mbaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, Allah gwagenda okusooka okwambaza ayambale, nga abantu abalala bonna tebanakola kiki, oyo tabeera kabaka w'abaana Adamu. Ku nkomerero nga tuli mu jjimiriro tugenda kumalamu emyaka emitwalo emeka wangi? Emitwalo 5. Kituufu? Obujulizi buli luddawa? Obujulizi buli luddawa obutulagamba titugenda kuyimirira mu maaso g'owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala emyaka emitwalo? Basiruganda bulungi kirowoozaako ekigambo ekyo mpulira nga nfambe ntegetege. Emitwalo 5 nga tuyimiridde buki? Sura ki? Naam, suratu Ma'arij. Allah agamba atya? Allah agamba sa'ala sa'ilun bi'adhabin waqi' lilkafirina laysa lahu dafi' min Allahi dhil ma'arij ta'ruju al-mala'ikatu war-ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana. Emyaka emitwalo egi tuyimiridde buki? Mu myaka egyo emitwalo 5 omuli mwana Adamu agenda kulaajana ng'alaajira nabbi we, bagende wa Adamu, bagende wa Nuhu, bagende baga nti wange tuyambe, embeera ng'etabuse, nga buli muntu agamba andika paka lwe baligamba nti abange mugende eri nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Bwe bali mugamba ekigambo ekyo talina mulago agenda okujuliza, talina, yagenda direct mu maaso g'owekitiibwa ani? Bw'ayituuka mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala agenda kutuukira mu kuvunnama, avunname. Allah amubuuze nti ya Muhammad irfa' ra'saka, amugambe nti ya Muhammad, owange Muhammad, irfa' ra'saka, situla omutwe gwo, ishfa' tushaffi',
baako kyogamba wolereza baako kyogamba wolereza bwogamba nagamba nti ummati 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 abantu b'ekibiina kyange abantu baki bali bonna bandabbi bagenda gaana yagenda oyo si tabeera generaali oyo wanje ayise nawo kuba generaali aba akoze atya ayiseewo kuba bageneraali babeera bawano naye jeno wensi yonna gwe olwa muddeko nga nti jeno wensi yonna olaba ne America olwaleero yita super power bagirwanyisa sibe guli kaga nti nedda sebu tutojja tugambako nitugamba leero Putin akkiriza okumugambako wangi sebu takkiriza bamukyapa bwakola atya bwakyapa ibisebibeere byangu tuveeyo mu byobufuzi mwana wange ntegereka bulungi so as-sala salli fa inna fi salati shifaa'un genda osaale eswala ddagala bw'onoosaala Allah ajja kuwonya oluki olubuto oyo sebu dokita yayogera ebyo omubaka Muhammadi ensonga awo nawo wagazi ensonga yokusatu tilawatul Qur'an okusoma ekitabo kya Allah kyebayitaani Qur'an yeno kisome nawo saaga kwongerawo bingi naye njaga kwogera ekigambo ky'omusalafu omu kyeyayogera yagamba nti iyaka min an ta'sillah yagamba mutabani we ti mutabani wange yali aramira mutabani we yagamba nti iyaka min an ta'sillah mutabani wange weewala okujemera Allah fi hadha albayti mukayumba kano kengenda okukola kiki okukulekera nze ngenda naye akayumba kano kengenda okukulekera kati olwo ngamba mukulu wange gowa ne mutabani we bwe batudde ababiri awo mutabani wo mugambe towange mutabani wange iyaka an ta'sillah weewala okujemera Allah fi hadha albayt mukayumba kange kano fa inni khatamtu fihi alquran olw'ensonga nti akayumba kano okalaba mwana wange khatamtu fihi alquran alkarim nsomeddemu Qur'ani khatima nga bwe bakiyitanga khatima kisinga okumanyika nsomeddemu khatima mu nnyumba eno omutwalo gumu mu enkumyezi owange eyi wakagisomeramu emirundi emeka Qur'ani wakagimalako emirundi emeka mu nnyumba yo wangi mu nnyumba yo wakasomeramu Qur'ani emirundi emeka ng'ogimalako bw'oti n'oddamu nteeka bulungi ebya Qur'ani katono nnyo kenjogedde ku Qur'ani okwo ensonga ey'okumeka ensonga ey'okuna dhikirullahi ta'ala kutenderezaani Allah subhanahu wa ta'ala kutendereza Allah subhanahu wa ta'ala qala Allahu azza wa jalla yagamba wekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillahi tatma'innu alqulub ensonga eyokuna ensonga ziri 10 tugenda kukoma ku eno kubanda abo budde bunkutti sinzira ku programu gyenina alladhina amanu ababakiriza wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah emitima gyabwe gitebenkera olw'okujjukira Allah tabaraka wa ta'ala ala bi dhikrillahi tatma'innu alqulub amazima gali mu kutendereza Allah emitima gikola gitya gikola kitya Seruganda gitebenkera abangi mukkirize kusinzira ku budde bwe bufaanana bugamba nti nedda mukkirize ate ntuukirize ngene ntuukiza obuvunaanyizibwa obulala insha allahu taala lujja ebirungi biggwa bikola kitya biggwa byokya Allah lw'abaana atuwaddeyo obudde obulala insha allahu taala ate tutulidda ne twongerayo allahumma arina alhaqa haqa warzuqna ittibaa wa arina albatila batila warzuqna ijtinaba allahumma la tad'u lana dhanba fi maqamina hadha illa ghafarta ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا للإسلام حتى نلقاك عليه
اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا على الإسلام حتى نلقاك عليه. اللهم لا تجعل الدنيا كبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. akasimu 0702 25 10 kinana mukaga ate sikaddamu.